kyagambye mugambye omuwala ati twakatandika okukola munaye gyetuwa kigambye munaye gyetuwa lunaku tuziina sikyalina ki tokyalina ebyo oteredde bulungi jjamu akati mugundi mumanyi anti jjo nabadde nzanya firimu nga kenkozesa akati nga gundi yange sanyu yawedde sanyu yaggwa mwama nomushooting kati mulina ekipya kyemukolako tulinda bulinzi kipya ekiddako ate ninayo negye bayita Professor Bone nayo firimu yo kati waki okyabanja ataano kati zange olowooza nti omuntu alina zi sinotrack 30 tabanja vitizi nga wagitwala aba alajjajje banja iba yiyi anyway ate oba bwe kiba nga gwe mmanja alina nnyingi nga bw'ayogera nti bwakabi kati lwaki takwata ataano n'agijjaku n'agayetungula n'agakoddiza kale olwo yasetinze waawo bulungi sooka omalirize bulungi naye njagala tukkanye leero akyaza tomuyingira njagala tukikkanyize wano tukimaze akyaza ye muleke gwe bakyaza gwe fubutukira b'obanja akyaza tomukola ki kuba nakolayo ne Zubedo omuviiriddeyo nze ate bwonviirayo kati gwe bw'otandika okujereganze bw'oba tomuviiriddeyo ate naawe totandise kunyingira kyenjagala tukkaanyeeko omwana yankubidde naŋŋamba naye nga the guy was annoyed wali omukwano gwange ali UK bamuyita Sarah semba naye Isaac the guy was annoyed amugambye ayagala ssente ze bwe tomugamba nti aba akambuwalidde nze waba ayagala ssente ne maama wa mukambuwalira taliiko ebyo ayagala kimu navaako waya lumu navaako waya nembiirako ne sematimba Peter yanjeregajerege ebitategerekeka nga mubulidde nti nva kutwala maama wange mu ddwaliro navaako bubi n'alalako kujerega abantu baavu n'awoza rubbish mbulira bwambulira okutwala nnyina mu ddwaliro awo waviira ku supa okuva olwo toddangayo naddayo wate okuvaayo ku supa byali birala naye lwe yamanya nti mu nsi mulimu abawunya nze mpunya owunya mpunya nvaako kubanga nvaako ate n'okulwana njagala nnyo eŋŋomye esobola ogitandika anyway tutandike munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiriŋŋanwa by'otategeera vva mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke oyagala mazzi agamansuka
oba gano agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow on'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka ko ka 3-in-1 kayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe katwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeko original oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo by'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe caritan oil ajja kudda zambiro ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku whatsapp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77 Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It is a Thursday morning. Kasitad narabye Stecia waliwo yampereza message. Nangame eno batandise. Kagato bagaya mugaye chaka. Nenkukubira, nenkugamba wayi gendayo. Oleme gamba nti nze nkugambye ebigambo gendayo, no gendayo. Kye walabye ndowooza wakirabi. Nakirabi. No ngamba asubu. Kampala zino saa ziri 2:19. Zigenzo okuwera 12 nga nakatuuka ekabe nti nga Kojja Kagato ngamba nti oliwa tutandike anti nenzijukira wangamba nti wakuddiramu ati anti nze sirina buzibu yanzizeemu nga bwakola ki nga bwayagadde ate ffe tulina obuzibu era Kasuku Live nejja bangambye embulwa gwasinamuwulira ng'akyogera Mnaffe abakukyaza atujjira nyaje anti yamuwulira mbu mukale mwabatali baserebu lwaki mujjawo gatse ezogera ku baserebu serebu obwa serebu oyolesa bwa serebu ki bonamuwulidde ng'ayogera nti kale nze nakuyamba nakukola bwe nti Stecia okuva olwaleero wano wenjogerera ziri essaawa 2:16 toddanga mukumanyiira na kuogera mu bantu nti wanyamba nti wanzija simanyi wanga mfanana ntya stupid oyagala kungamba nti walonda muntu mukyafu ku kkubo ajja abustingo akazannyo kamwe era okakasa gwe wandeeta nze omuntu eyannona yali bisambi bitereka nga twali tuwandika busikiti bwojjukira obulungi ennyo nti yabuleetanga ne mubikola mwekka nga sinnaba kujja nga siriiyo Stecia sagala oba olina kyogoba nze manyi nti nakitegeddeko nti olina kyoyagala okutambuza naye kati oyagala abantu basooka okupayinga attention nga osise waziga baani abaliko amasannyalaze kati abasobola okuba nti bw'oba oboogeddeko bwe bakwanukula gw'ofunirako abanaakuviewinga ne sympathy. Please njagala okuva we tuli kati wano wenjogerera oleme kwogera bintu bya kiyaaye oleme kwogera bintu bya kisiru. Oyinza okugamba nti bwogwa yagambye nti bwagwa nange ngwirako. Stecia olina emyaka emeka nange nina emeka era bwe nali sina kumanya emyaka gino ena kale emabega okuva mu 20 nali ndi luddawa. Did you pick somebody ku pitch oba kunaka ku rubbish drum oba ku bin? No. Gwe kama wali musiru okutuuka ku level eyo okuba nti oleeta omuntu atalina bwafaana naye aba gw'obozanyisa mu kazanyo kwa wali ogira.
yebyo byogamba nti walinga osasula nze sinnakugambako nti sente bwe twali tuzanya tewansasula wansasula naye ezasigala naawe wenyini wakyogera nti ebintu tebyafuna n'okola ki kati tutegere nyonnyola ekyo nenkita ne mugambye eky'ebyokuzanya nakikola ki wakireka. What I only need is my money. Ze nakuwa okunfunira passport nawulidde ojejemba ng'ovuye ebigamba ate walagidde ddala nti ate tolina amagezi tolina wootegeerera okuŋŋamba nti gwe tokola mu internal affairs kufunira abantu passport ate ng'ogamba nti twakuwa siringi emitwalo 55 nga twali tulina gye tulaga n'abantu bonna yakkiriza n'agamba nti sente ezo nenzitwalira omuntu atuwe passport nti ye naye omuntu bwe twagera mu covid nga toyinza kumala kuva mu covid n'obuuza muntu nti sente zange ziriwa. Why are you stupid to that extent? Otuuka okuŋŋamba nti bw'owava kugamba oli bw'oba wamuwa ekintu singa wali ogula poloti n'otwalira bulooka akugulira poloti sente ezo n'azirya omuntu yakutuma poloti ojja oyasama bwasamye nti tekyali sente zo kubanga tumaze ebbanga ddene tuva mu covid oba tuva mu kino. Please, did you give me the passport you promised me when I gave you my 500,000? Era bw'ogamba nti tokola mu internal affairs kuba nti ofuna passport, why did you tamper with it? Stecia, don't be stupid, don't be silly. Bw'oba wali tokola mu kitongole kigaba passport, lwaki waŋŋamba nkuwe ssente ogende ondeetere passport? Secondly, bw'obeera ng'ogamba nti ssente teziriko lisiiti, gw'abadde agamba nti n'ennaku ezo wasomako ku busawo naki gw'olowooza nti teriyo kye bayita gentlemanship agreement. Obwo bwe bulamu bw'ogenda okubeeramu kagamba buli muntu abantu bonna basigale mu nsinga buli gy'ova gye watandikira n'ogenda mu Haruna mu biru mu Eagles bonna nga tokyakolagana nabo naye ng'ate buli muntu yenna obeera implicated mu bintu ebya scandals za kuba nti sente z'abantu wazitwala. Stecia, sirina sente endala zonna zenkubanja kuba twakikkaanyaako naawe. Ogambye nti olina buli wewawandikanga nga tusasula sigaanangako nti bwe yatwagira nga teyansasula nga sente zeko naye era neze twali twalagana siza wakolanga ki naye nenzikiriza nti embeera ye yali ereese eki ebyo netukkaanya nemba nti I adjusted okuva gye wali otulaganye kye twali tulaganye nenzika wansi nga kyoba oweereza kyenkola ki kuba oluusi yazimpanga mu kashe nensayininga ngaera bwagamba oli mutuufu siyinza kwegana ezo era watwasayininganga naye gye bwe yasembera nga ekyo tukitadde ekya ssente kubanga wagamba nti egondi etusaze tukita njagala sibanja ssente ze twazanyira nti tewazisasula ezo nazivaako nze ndi muntu bw'oŋŋamba nti kino tukita kuba ekiwantuuza mu muntu n'otugamba njagala oyogera olunaku. Stecia, lekerawo okwogera ebintu ng'oyagala okusika abantu bafiiringa essole gy'oli oba babeere sympathetic gy'oli. Ddi lwe twatuula naawe otugambye nti oyagala tuddiza ssente zaffe eza passport ne tukugamba nti ate zisigaze ng'ate omaze otugamba nti gwe waziwa yazibba. Obwongo bwo bw'otoba obukozesa golowooza nti bw'ojja okutambula alina nno kati obuwala obuvaayo ne bugenda nga nabwo bulumba abantu mu inbox buvuma bukola ki mukyala abo bonna nga binjinyitidde bonna abakuwagirirako n'abakuvumirako tebagenda kubeera gy'oli bw'oli mu budde obwo. Wayogedde mbu simanyi nali nkwagaliza okufa musimanyi nagambye nti nze gw'oli nsooka okufa sinnakyogera. Stecia, bw'oba olina by'onoonya noonya bibyo. Wabadde onoonya kusomera bantu nnamba nga bw'ogenda batwala Canada naye ate nabo tojja kusobola batwala kubeera ojja babba nga bwe wabba wali otwala Dubai. Nange nina bwino ku ekyo nina ne ku mukalu gwange omukyalo gwe nagambye omuyese mwannyina bamuyita Katumba yamulumba mu office yali ayagala mukwata mukasuka musuula mu ddirisa ng'akuwadde ssente omutwaliro omuntu e Dubai ng'oyagala zirya n'akugamba nti nze sitya kufa sitya kusibwa sitya ddenja yali tagenda kuyisa mu ddirisa kusuula ebweru olwa ssente ze tewazimuwa kati nange oyagala mbeeremu ebyo naye kati gw'onoomusanga wa Amerika bwe yali erwana ne Iraq Saddam yali Iraq nga Bush ali luddawa Amerika teyakwata Saddam bamukwata Saddam olwaleero asobola okuvaayo n'abaako kyayogera gyali gw'olowooza nti olyali embeera yonna esobola okubaawo oli kimwetaagisa kumala kujja gy'oli. Stecia, gwe kwata ogambye mpulidde odongwa
mbudo olowooza sirina mitwalo 5 oba okimanyi nti nze mmanja saagala ndala. Why didn't I say 5 million in amount? Ngamba mitwalo 5 gye nakuwa gy'omanyi naawe. Eja passport. Period. Sirina kirala. Ate era nze kino nkiddamu. Bw'anaazikwata n'azimpa nkugamba Kasuku. Nga ye gwe nazikwasa. Nja kujjeera nga bwe nzize wano. Mbagambe nti ziizino yazikoze eki? Naye batwawulidde Zubeda yangambye nti waliwo abaakuwaddeyo. Sinnagamba oli they were just sympathetic. Tebannangambako. Kati waliwo ne yagambye nti why bwe kiba nze nja kukolera ki? Nja kukwata TV njikole ki? Njikuwe. Gwe tewakyogera. Ate bw'oba ofunye omulala era nkyayongerako. Ani? Ate waliwo endagaano gye wakola era negamba ntunula mu kamera. Gentleman's agreement. Ebyo bw'obanga oyagala abantu okutrustinga. Gw'omanyi lwaki abantu wali yali avuddeyo ng'agamba nti akubanja nti oba wamusuubiza n'otatukiriza. Kakati ekintu ekyo kye kiremye abantu. Ojja kubeera mututumufu nnyo nga bwe wagambye nti walina erinnya. Nze tonsookanga kuba na linnya. Era gwe bw'oba olina erinnya lwaki walitwala eyo erinnya wandirikozesa wano nga banno bwe balikozesa. Erinnya lyo waliwo eyandibadde ayagala oddisubuka okuva mu bibiina by'obadde obeeramu gye bandibadde bakozesa kuba lya waggulu nnyo naye baali balizizeemu nti wadde olina erinnya naye liriko denti ey'okuba nti buli lwokwata ku ekigambo ssente kikujja mu mbeera ate neoyagala weewoomereze ng'oyonoona abalala kubanga muzeeyi wange gwempa ekitiibwa gwenkola ki naye munnange ndwandize ne tukola nyinza okuddamu okukolagana naawe ku kintu kyonna ku mbeera gy'oyogereramu ng'ogamba emitwalo 5 gye wanzeko gya passport naawe ky'omanyidde ddala nti tetwagenda na gye twagenda kale nga bugamba tetwagenda essente wandizikuta omuntu ategeera nga bw'ogamba nti otegeera nnyo nti ate oyagaliza nnyo wandinjagaliza era sente zange ezo n'ozikola ki ne bazikuwa n'ozikwata n'ozimpa kati kiki nedda yogera yagambye mbuki mbunze njogera ebitaliiko mutwe n'amagulu njogera kumwonoona njagala ombuulire wagenda okujja wansangawa yagambye n'ogamba mbusimanyi ng'oyinza okutambula okugenda okuva ematugga ogenda gye navangawa Lawrence yali manager we owa Almagic kwano yali mukwano gwange simulinaako denti yo naye ndudde omuwuliza oyo neggulo nayogedde naye era naye yabadde ngamba ku bintu byo Stecia naye kyoliko kyonna nkimanyi Lawrence nengamba nti ejangu twogere nga ndowooza ng'amaze okuwulira ki omuliro gwase ekigenda maaso naye ate nabo kati lwaki kati singa ekyo Lawrence singa yali yankwatako nga ono tannaba kuyirimuka bw'atyo nandibadde nsobola okukola ki kuba Lawrence wadde mwana muto era naye muwuliriza nsobola okumuwuliriza ng'abadde alina kyaŋŋamba era nja kumusisinkana era wanaŋŋambira kyonna kyanaaba ŋŋambye kwenja okusinziira okusalawo kyekyokukola naye nga bwono bw'anaaba kyayogera mbu yannyama nze tonyambangako I was somebody before you saw me naawe nga bwe nakusanga naawe wali waggwa ku mpagala ogamba nti bw'onaagwa n'engwa ate onaagwa esatu bw'obanga wali ku kiwaggulu nga gwe wali otrendinga ate n'ojja neero naawe n'otubuulira abantu nti gwoyoza ebyolooni olwo oba okoze ennyo erinnya era gwolowooza nti mu bantu abagenda ku byeyo bonna Canada oba mu mawanga ga Europe gonna gwosinga okuba obulungi olyoka olowooze nti twagala kwonoonera linnya mbu bano mumpa ssente nzije mubonoonere gwolowooza nti omuntu okwogera ku kintu kye ssebo nnyabo manya kyenjogera ku kintu kyange Stecia njagala oleme kweyonoona kubanga obuzibu okyalina bungi lwa nsonga nti ogezaako okunnyonnyola abantu b'osobola obatwala e Canada naye wabadde oyita mu kugamba nti nze oyagala nti kale ojja kuyamba nze mbo oyo namba gyenkusomera n'agisoma n'okusupiide eyo namba oyo omwami ajja kukolera paperwork I will pay for everything stupid walemu okusasula emitwalo 5 gye nakukwasa mu kashi onsasulire trip lwaki oyagala okwiragira mu bantu kati wano okusoma enamba kabadde kabadi ayagala bamanye nti atwala abantu naye bajja kubabba oyo ajja babba oba temumanya muntu abeera mu magezi ate oluvannyuma ayogere nga bw'ayogera njagala okuprintinga elisiti eyo gy'ogamba nti wansasuliranga kale abantu bagirabe nange nzijeyo agreement contract gye twakola essente eziriko neze wasasulanga toba musiru ate kwekuba penalty okimanyi nti weekubye omupiira mu katimba wasooka n'ogamba nti tolina ssente yange n'emu
mu kiseera kye kimogamba nti nakuwa emitwalo 5 nfulire passport naye nga toli wa immigration oba wa Ministry of Internal Affairs okumanya nga tolina magezi message gye wampeereza wagamba nti wali ogenda mu social media olowooza nti sente z'ommanja wali ozifuna kati bazikuwa okumanya nga totegeera nga tomanyi kyoba ogenda kukola bw'obanga ogenda okugenda mu kamera osookanga n'okola nomala okukola script yo n'ogiyitamuuko kye tuyita prep n'olyoka oyogera wagamba nti tolina sente zange gwomu nti bw'oligenda mu kamera ne bazikuba mu social media gwomu nti ate bwe nazitwalira yatubba bw'akubba nga nze singa nkugamba nti njagala poloti ne nkuwa sente za poloti n'ogenda okungulira poloti ne bazikubbako eyo gy'ogenze nze yakuwadde sente za poloti nze mba omukyamu ozikubanja asinika ebinnyo nkugambye kankubulire Stecia tolowooza nti ogamba mbu ojja kubasusa nja kubasusa ani gw'osusa gwe njagala onsuse paka lwe tulimaliriza kale akowa munne yamuta ekyo kyenjagala ensanafu bweruma bwetuuka ekiseera neeyisa amannyo bwe gati neekwatirayo njagala tugende twabike bw'oba bw'ogamba gwe oba olowooza osobola okugenda nange mu bbanga bw'agira nno bwe yeekaabya nga nze sinakaaba yabadde akaaba tumulaba waba alina gundi gy'akola yonna olujja neyeekaabya bw'akaaba obugira afaanana ng'akakolwa tovumiriza abantu beebikkirira batyo abantu buli omu yagambye nti omukazi ono lwaki teyebikkula lumu n'afaanana ng'akagologoosi agira mbwazina mumaweereza oluyimba luno mbw'abamala obudde olaba mmala budde okubanja sente zange kakati gw'olowooza nti osobola okusinziira gy'osinziira nga bw'oba onabba bagenda Dubai obeere mu gundi eyo oyitemu akakokodyo naye ne Canada bamanyirina amateeka bajja kukuziga bakujje we bakujje nti oba olinayo faamu mw'obatwala era bagenda kukubuuza obafuna otya era niyakulagira gwe okuba owootya abantu olukuse okubaleeta eno oba otandikirawo ne pepa waakajaakola mumuwe sente abakaaba lwantono mwe mumuweezo ye Canada bagendera sente nga mmeka simanyi ziri mu miliyoni nga 15 16 muziweeyo awa ajja batwala ntamanyi Dubai batwala mmeka tugendera ba miliyoni 3 naye ate abo nabo teyabatwala oli eri amayagala omusuula ebweru oli omwana bw'enkima yakambuwala yali amuyisa mu ddirisa amusuula ebweru ogambye ye Katumba ojja kubuuza waliwo omukyala mukwano gwange ali USA oli gwe nagambye eyagize oyo yalina mwannyina oyo gwe yali amanyiira bw'ati oli tawena yali amuyisizaamu mu ddirisa nga mugamba ninkusuulayo kati bagende bansibe n'olwekyo nze nvaako bw'owulira ekikola ekintu kimu bw'oba mugezi kugambye nze kyenjagala kimu kyokka okwate sente zennakuwa oyagala sente kyennakuwa ojja banja sente zo ekyo kyenkugamba nti that's uttering money oba receiving money with the false pretense omusango gyeguli receiving money by false pretense yes gyeguli ngomanyi gwoba ojja kulowooza nti nno oli mugezi nnyo mumanyi omusango naye neeyo amateeka gakola gwolabanga nawulidde abantu abamu baasama yobusente butono naawe pasipoti egula kakadde tegula kakadde kyova olaba nti mu butono bwazo ono alowooza nti kati afunye bamwogerera okuba afunye nnyo sente alemeddwa okumpa 5 gange kwata emitwalo 5 ogimpe si kubanja ndala zonna ebyokuzanya nabisazaamu negamba nti sikyalina kyemmanja ku ekyo ekyokubiri nkuwulidde oyasama mbwe walekerawo okuwandika nyabo nina essimu ya bisambi nina essimu ya kulabako nina essimu ya nanca nina essimu ya walusimbi oli half man tukubire ebisambi oba sinze nali mpandika obuntu obwo nga mutandika okuzanya toyogera byotategeera oba oli musiru yogera nti osobola naawe okwerabira nga bwogamba nti nange neerabira okakasa bisambi teyajjanga nempandika obuntu obwo nembumuwa nemuzanya oluvannyuma sikwe kumpita ekyokubiri bwogamba simanyi lwaki tokyazanya tebakyazanya gwe bagamba sizanya gwolowooza nti femu nagijja mu station the house girl natandika okuzanya nga sinnakulaba nga sinnakumanya natandika okuzanya 1970 mwegi mwena ensi ebadde mmanyi nti ndi muzanyi era nzanya naawe ku busiru bwo bwogambira mbu nno gwe wanzijayo we wamanyira nti mubamanyi okuzanya mwendi olyoke ogambe ebisambi andeete dema kwefuula nti gwe wanzijawa okay tell me mbuulirayo okuva mu 2020 okudde emabega ombuulire ku bulamu bwange nga bw'ogamba nti gwe olina gye wanzija ombuulire bwe nali 2020 and behind
backward abeeko kyakunnyonnyola nti mabega. 20 oba 2019 oba 2018 oba banze 17 nsobola okutegeera okuvaawo okudda emabega wonna paka omumanyiwa okuva ekibuye mu katale nsobola wonna okunnyonnyolawo kati gwe mbuulira okuva mu 2020 okudda emabega emyaka 3 gyokka ombuulire bwe nali nfaanana neki kale mpaayo ekifaananyi nze nange nnyinza okufuna ebifaananyi ebibyo ate eby'emyaka egy'emabega nembiteekawo buli omu alage munne bwe yali afaanana ate nange nnyinza okuleeta ebyange kale ebya 70s nembireeta olabe gwoyogerako nti yali bubi nze sibeerangako bubi kati wangi kati ekibuye yali akola baali ne maama ate mbadde sagala nnyo ebyo kuyingizaamu ebyo tebayingira yeeyo banaagendeeyo nga tugenda naffe bwadda nga tugenda nze sirina kyentya ate sikyalina kyenyoononya nti kino nze siri bubi gweoyagala kuŋŋamba nti wansanga nfaanana ntya kale nyonyola bwe nali nfaanana waliwo eyabadde ambooza eno solusita gye wagamba yali yasola kigambo solasita bwebawulira nga solasita abatategeera bwe batyo omanye ebintu gamba ebimu era nawuliddeyo omukyalo yayogera oluzungu wala ebigambo yali yakozesa simanyi waididiyo simanyi duwat neŋŋamba ono oluzungu nalwe nga atalukozeseza bukyama nga nduwulira agenda kati abantu obwogamba nti solasita tekiba tekitegeeza nti enankiba ya sola omanyi waliwo gye tuba tutendekera baali batugambye nti toyingirira ku kyazizza tokola ki tomuyingira naye ate oli ayinza okuwalizibwa leka hosti abeere hosti togesa hosti muleka abeere hosti leka hosti abeere hosti kakati mu byonna kyenjagala kimu kasuku nze siri mu byakuzanya mu mazima ga Katonda mu ggulu nkugamba kino omanyi oyinza okulowooza nti odduse nnyo oyagala sente zo waliwo ojja kubuulirako gundi sinali emu president wa Central African Republic yali president wa Central African Republic bamuyitanga Jean Bodel Bokassa yali alowooza nti anyaze abanankani abantu be Central African Republic agenze naddukira mu France nga bamuwambye n'agenda abeereyo ng'amanyi nti yakimala kuba yakuŋŋanya sente nnyingi bonna be yali abaali bamubanja abaali bamuvunaana bonna baali Central Africa naye era oluvannyuma yadda baamuzi Central Africa ne William Tolbert yabikolako yali wa Liberia n'oyo omusajja omulala era yamuddira mu bigere nabo bajjanga babeerawo bwe bati kati n'olwekyo tolowooza nti kubanga oli Canada oli wala nnyo omuntu gw'olina ky'okoze tosobola kuvaayo ovaayo bavaayo bulijjo ate era nkugamba nti tolowooza nti okwogera by'oyogera kyekinaategeeza abantu nti wansasula sente wazirya ate okyayagala kulya n'ez'abalala abatannakutegeera kati kyekiseera abantu bakutegeere sirina muntu ansasula nti nkwonoone kubanga siggwe asinga okuba well off mu bantu abali ebweru era sikulinaako mbiranye nze gwe ogamba nti nali bubi watandika okumanya gy'emyaka nga kati tugibaleena wotandikidde okumumanya n'okuntegeera gwe ogamba nti wambeererawo mu ki lwaki oba oli muyambi nnyo era oyagaliza nnyo awo wonna okuva gye wali osula okutuuka mu Kampala mulimu abantu nga tewabatwalanga n'obawa byogamba byewampanga byali nze nali mbidizavi nga nzeka naye omuntu ayinza okwagala okubuuza Kojja Kagato nti waki gwe ovuddeyo mu bantu abo bonna ababanja kuba wagamba nti oli yani ono omuwala gwe mwazanyanga naye mama kinini abanja naye bamujakeza passport ani omulala kati abalala bamanyi abulie kuba ye naye yennyini yagambye nga gurupu yali yonna yaleeta ssente naye yennyini akyogera n'abakuŋŋaanyamu buli omu 5 kakati ate y'omu yadongwa nti ate mb'oli n'atubba wabakuŋŋaanya bababbe ebyo oyinza bibuulira gwe bajjako ssente ze gwe zikwate ozibaddiza obagambe nti waayo oli ne bw'olaba nduddeyo okuva mu 2 nduddeyo bwe ntyo oli yakola ki sente gwe naziwa okutukolera passport yanziba ate lema kusiruwala kwogera ekyo mbo tezaaliko lisiiti omuntu okuwa sente ze oba ziriko lisiiti oba teziriiko aba azikuwadde tekitegeeza nti bw'oli bw'oba akuwadde ekintu n'otamuwa lisiiti nti aba takuwadde naye nze kati kyendowooza kiriba ekiti Stecia ekirungi acknowledginga nti sente mwazimuwa kyekisookerwako kuba okusinziira ku bw'oyogera mu vidiyo yagambye nti bakola ki gwe vidiyo tewagirabi
bampereza ku kilipu era nze oli olwaŋŋambye nti batandise tewaliwo video ze walabye ko ng'ayogera nga naye akinnyonnyola nti bazimpa mbadde sinnake naalabye otya butiko omanyi oyagala kwefuula mulungi nnyo gyali nedda nze sirina kineefuuza mulungi eri Stecia kuba Stecia talina kyagenda kumpa talina kye yali ampadde nze kyenjagala okugambye nti anawe ajja kususa kati otya nze nshiŋŋa ntyaki gw'omanyi abantu abansusiza mu lino eggwanga naye nno bwe yaŋŋambye nze nga naswala dda kwegamba kati olwokuba waswala dda bakwogerera dda kyova ogamba mbu olozambuliddwa 5,000 naye banaye abantu abajega bali mu dduniya kati ekiriwo kiriba ekiti nze kyemmane njagala omugamba nti bino byonna olina kyoyogedde nti okujjako ng'alina kyayisaawo naye Stecia oba tolina kyoyisaawo bantu bamukole ki bamuteekeko attention omanyi abo balina obubadi bwe balinga bakola nga bwaba alina kyanaafulumya abaako gwalumba gundi n'afuuka center of attraction nze oba gwokyogezaako okukola ojja kuvaamu nga obuziina bwonna buli omu abukoze eki bategedde nti enyaga eya bantu bokolaganye nabo obanyaga bwotyo kati kojja nze kyemmadde mugakiriba eki nze bw'oba olina byogamba ye nze toŋŋamba ye mugambe ku lulwe anti kyemmadde mpisaawo gwe ate ng'onyingirira otandise osuulamu simanyi omutidde simanyi toyagala kunyiigira toyagala kukola ki okiraba kati ewoleza nze ati ngamba oli nze mbadde ntandise gwe n'otandika okusuulamu ebyo singa tosuddeemu anti oloma hosti kuba singa tosuddeemu senga nakimaze dda naye kimu bibiri obadde otandise kimu bibiri otandise okiraba kati kyenjagala okugamba kiriba ekiti Stecia bino byonna bye tulimu isaakasi okitegeera byozeemu ate ozze ku live omusajja akubanjiriza ebbanga nze Kagato namukyaza dda ku kasuku live n'ayogera ku ssente z'ekibiina wali wabadde obulungi okuddamu kale ng'obulungi nga bw'ogamba bw'oli mu kati bino byonna kati bye tuddamu maybe oyagala oba mawulire gakwate obeere galabe nti wagize kuba yagambye mbu yagula emmotoka okitegeera amanyi nti kati watandika embeera ebintu obiri simple kwata 5,000 ogateeke ku simu y'omusajja bino byonna biggwe tuli wano omwoyogera we have other things to do pick 500,000 place it on the man's phone tugende ku kirala nedda kakati taziteeka kuyanga aziteeke ku yiyo nzije wano obagambe nti zizimuwa yange tajina wafunira ez'abalala ng'afuna ez'abalala ng'afuna ez'oyo omusajja gwagamba mbu simanyi yabakolera paperwork ajja batwala e Canada ng'eyo asobola ogifuna naye ajja gifuna kijja kuyamba n'ensi yonna n'abantu abo balowooza nti mwesibako bwesi yasinga okuba obulungi oba y'omu ku bagagga abali mu nsi gwe nnyinza okuva erimbuukire nti alina essente zange za passport lwaki ngambako passport endala simugamba nti mubanja bukadde oba bumeka 5,000 gye njagala Stecia va mu byokwesiriwaza va mu kwebuza amagezi oba wagwe waziwa yakunyaga nze sikutumanga waŋŋamba gwogenda tufunira era tuzikuleetere singa wali omanyi nti oli wanditulagiridde oli kale tuzimutwalira n'azinyaga ng'azinyaze kuffe bring back my money nze zenjagala nate n'ekyokulala Stecia nze nsiza olimu ebyo ebintu bya sima ya paperwork biki bijja kuleetera obuzibu yagende maaso gwoba olowooza nti gwomanyi paperwork ffe n'ebyo tubimanyi nze mbadde ndowooza tubimanyi bagambye nti nno ffe tetubimanyi olwokubanga tetugenda kati nze mbadde ndowooza Stecia singa wasigadde ku ziri sitole zo nga bwe wajja ng'otunyumiza after some time noddayo n'okola ki kuba ruutu gy'okutta eyo oyinza okubeera nga kuba kati olaba ye alina kyakola ye takiriimu ye alagirira bakola paperwork bajja kubba abaana beekwase bwatyo bwakola ate ennaku zino amateeka international laws mazibu nnyo nkugambye oli omusajja oli yali deputy mayor bagambye mbu ali Korea gye bamusibira era bintu ebyo bwakutta abaana simanyi abatwala eno simanyi abazaawa ne wano waliwo omunene gavumenti gwe bagenda okukwata essaawa yonna mbu bajja ne bafuna ensi ne bakwatagana nayo mbu batwala abaana ebweru bagenze okumaliriza mbu ng'abaana bababbi era ali ku rada essaawa yonna buli muntu ali eyo ng'olina gy'oli bw'oba osobola okwewala ebyotwala abantu ebweru wandibyerwaze naddala abo abakola paperwork kati ensi zaatabuse omwana agenda kusanga akutikka akajambiya ku mutwe kuba paperwork oyo omulaba bamukolera ssente nnyingi
bakolera miliyoni 8 miliyoni 4,5,6 nakudda waggulu kyokka ate n'amalaawo nagamba nti tewafunye bw'otugwa mubanja nagamba nti nze nakola pepa waaka muganda wange ng'omuntu afiiriddwa miliyoni ze 8 olaba ab'e Dubai be baatabuka ku ssente entono be yali atwala e Dubai be baatabuka ku ssente entono naye kakati aziringitana tonna setolingana gy'oli ate oziringitana mu birala nze ndowooza Stecia beera mu bulamu bwo bunyumirwe nga bwe buli muganda wange ebyo ebintu ebyo wano e Kampala bakakwata abantu bemmanyi ngaaba bwe babuuza yes omwana yakuwa miliyoni waliwo kyali wange yakava luzira kino nkikubulira authoritatively kati ono lye tali wano tebajja mukwata tebasobola biyingira ate nno ye yalina n'emmundu n'akuba amasasi waggulu agezeeko tiisa abantu abo mbalabyeko era nange nakalaba ba mirundi 2 nga bakikola bati so kati omusajja bamutwala bamubuuza ani yakuwa layisinsi ekola pepa waaka atwala abantu e Canada nga tamuyina naye ate ekibi omanye abajega bali mu nsi oli ku ggwanga gy'olagiririra ebyo ng'ate obirikodinga ibannange ng'obujega bukyali bungi nnyo gy'olagirira ebyo papa waga tujja mukana bati ojeno ojja kubanga olina wootuukira naawe weeraga nti banaatuukira ewuwo nze era nina ne musajja wange ali eyo bweru era twalinga naye eno lumu nayogerako nti gundi baatuukidde wuwe biki n'aŋŋamba Kasuku nnyamba buyambi tokiddamu kubanga nze siri commissioned okusuza abantu kati abasajja bajja kujja wano balowooze nti kuba nti abantu mbukati babiyita sima human trafficking anti eyiba human trafficking ate nga binaakugagira obulungi wamanya abantu abasinga obungi abaagala okudduka bagende mu bintu ng'ebyo nti nfunye ankolera paperwork ate balina bye bamala okunyaga afune ssente ezo ezikola paperwork kakati bakulaga nti gwe ogira bagundi longo elements izo okazo ofuna kuba zo receiving kuba ze anyaga oba ku mulimu n'anyagawo obukadde 2 adduka agende e Canada bagenda okugira yakola paperwork ng'alina ne gwe yajjako emitwalo 5 ya passport nga tagimuwanga nze kati ate era ndowooza nti kati byonna tetwandi bituuseemu Stecia obeera n'obusungu naye omusajja bw'oba omubanja baba akubanja muwe ssente ze ebyo tugende ku kiddako senga byawedde olaba bwe yadda mu message wali olowooza bwe nagenda mu social media ne bazikuwa kati okkakanye please sinakkakkana I want my money kuba bannaye gwe n'obeeraawo controversy ekugoberera buli kiseera wano yali atandise ekintu kyekirungi Stecia and the house girl avudde mmina ebyokuyimba biki okitegeera nze waliwo nno omukyala lumu sister wange wansi ku saluuni awo yali akola awo ku Nalobega omukyala yamupangisa Stecia teyayimba n'abagamba mbu yafiiriddwa bwakwata ssente n'abavuma ebivumo Stecia yennyini n'abavuma nga ssente baazimuwa balance tebabanja na kubanja yagamba nti tayinza kulemera ssente ya muntu bwagamba ddamu ekintu ekyo bamuwa ssente bamuwa ssente nze kasita agamba nti awakana ategeyo buteesi musango mu kkooti nti mbuwayiriza ani yamuwa ssente nze nga nkubira sister ng'akubira omukyalo nti Stecia wamuwa ssente n'atayimba n'abaga nti mujje muli omulambo ogwani omuntu we yali afudde wa Stecia ng'alina ekisa mukambwe Stecia mukambwe mubanja akambwala nyongo mubanja ayisawo kakati olaba by the way bw'oba oyagala okumanya agenda mu komenti ze ku TikTok olabe oli ajja n'akugamba waliwo abakomenti nga naliwo bulenzi nenzija nenkubuuzaako n'omuziimuula simanyi naliwa reviews si nnungi naye nti kati yeŋŋamba kati obulamu Stecia olina abaana bo wakitudda mu bino ebintu by'ekisiru obadde okutta obulamu bw'obuseetinze eri okomyewo n'enkubayo mpya ono Kagato olwandyogedde gwe todda mu byaki kwata emitwalo 5 senga bagakutte n'ogamuwa senga kati ndika neebase tetuli mu interview senga naawe oli ku 5 gwo oninda bulinzi nkwongera essente TV otekewo 55 okitegeera ate osiri olabika nga ate atandise okuntakola sinakusogola kakati mu byonna kiri kimu agamba nti odoze 5 nemye kumpa lwaki togimpa bwegiba tegikulemye kuba saakugamba nti nazikuwa ate bwe yogamba mbu wanyamba toyina Stecia yogera bye wanyamba onkolera invoice
Uboga mambo wajambanga muki. Osanga muntu atambula ku kubo nti namuyambye mbunjagaliza. Gwoyagaliza gojja ka 5 geno ogenda n'obula. Wali ompadde communication hiyo na ku kintu ekyo. Njagala oleete wonna wogamba oba tukubire esimu ya gundi njirina ono ya kulabako. Mama Chini. Njagala njikuwa omukubire omubuuze nti gondi Stecia bwe bamuwasereza za passport yita konti bababye nti abadize sente ne mugamba nti azisigaze leta mukubire wano leta mukubire nze sagala nnyo bintu kwagamba abantu abamu balowooza nti tuba tuvoola abantu ebintu ebimu nze mbera ndowooza abantu emirundi nze sagala bwe bagenda eyo abeera ayagala atandike new chapter anti kati abantu balowooza kati n'oyo hajati yakuyamba oba akyali naawe ajja tandika okutunuulira mu mbeera abantu b'Abannayuganda bagaana okukolagana naawe eyo okiraba ku bintu ebiri simple omuntu osobola okugamba nti nalemereddwa sente zannema oba nti ye wendi naye sinnatereera mpaamu embeera nyongeraayo obudde nsasule ate kati muli mu bino bintu bya kisiru enamba yakulabako yino 0752 inaku kati ntogisoma wano bajja mukubirako 0752 ono Mama Chine mama wa Kinene njagala nkuwene ya Walusimbi omuvuka go baita Walusimbi anti kakati nze ndi mubi bali bo bakubuulire nti yazibawa era yabatuuza nti tuzibaddize ne tugamba mbo beera nazo on what grounds nze oyinza okuba ngo nzita sente zembadde nkubanjira ebbanga ate nkugamba nti beera nazo ono yogera naye ajja kukwata anti omanyi mukyala mukulu kati ayinza okuba nga abadde awumudde namu obudde bukyali ku makya wakwatira wonna obudde bukyali ku makya kati nabadde nga bwevuga nabadde ndi awo nenfuna essimu nga waliwo nga manager we angamba tusisinkane olw'ebigambo byatandise okuwulira naki ne mugamba nti nja kwogera naawe kitukoze bubi nti oyo nti tasobodde kukwata kitukoze bubi bisambi bitereka musobola okwogera naye olina enamba ye ndowooza nyinza okuba nayo nze abantu kuba twali mu group nga tuli ki bisambi bitereka yasooka ovaayo ye omuzannyo n'aguvaamu kati nze kyenjagala kuba yagambye mbu nze wali owandiika ng'owandiika biki kati wafa njagala bisambi oyo akubuulire oba nze nali nga mpandikira Stecia oba nali mpandikira Mama Chine yogera halo wangi je baliko Mama Kinene kale sebo enyawo nawe je baliko sebo kale nyawo ono babita Sematimba sebo munange naye weeyisa Mama Kinene Stecia nakusasula sente ze za passport gwe n'otangamba nti baazikuwadde anti Stecia nakudize ezize za passport nze n'otambuulira ndi baazikuwa bwe yagambye teyazikuwa nze waliwo oli yaŋŋamba nti baakuwa sente munyumiza naye nga bwagambye tofunanga sente zo okakasa nkubuuzizza munyumiza naye bwe yagambye mbw nti yakuyita mwogere ku kya sente azikuddize n'omugamba nti beera nazo nze ebintu bya Stecia tobinteekamu nnyo obadde ogamba kitaata wabaddewo abadde ayagala bonna baataddiza sente ze za passport nga baagala bazituddize nga njagala kussa ku lisiti yaabo be bataddiza naye gwe ezizo wazifuna nga gwe nkujjako nze nzigyako kubanga ebya Stecia biwanvu sijja kuga nti baazimpadde naye nze nzigyako ku lisiti yammwe kwegamba naawe mukazi wattu walugwamu nga nze nze nzigyako sibyagala era kati tubange zigamba tuzimukaka lwampaka ye tazimanyi azimanyi naye munnange bw'ali erowooza nti azimanyi lwaki tumuteeka ku nninga kati kifeeko ekyo senga wakifanako dda kite kale kyembadde ŋŋamba katukireke kale kali mukwano awo n'onaaba mu ngalo
omwana akuwa bugwi mazzi n'onaaba mu ngalo oba okyalina kyoyongerako nze ati sagadde kuba nze mbadde nga gyogamba nti mbadde nkonjera awo yayogedde waawa mama Kine abeera wano agambye atya mama Kine nno yaŋŋamba ayina emboozi gyeyagala tunyumyeko naye era tetujja nnyumyako ebyo nkutidde kasuku nina emboozi gyenjagala tunyumyeko ayagala kunyumya ku mboozi simanyi akugambye nti ebyo byagambye ebyoyo biwanvu alaka okuba yabivaako ebyo nja munoonyako eyo naye tetujja kwogera ku bya Stecia okakasizza nti sente za passport wonazeemu akubi mama Kine yogera naye wona nti gwe nanyini wangi nyawo eno namba yo nayo yange kandi saving mukwana sinamba yo naawe kati naawe oli nga mugamba ono kasuku kuba tulina wali kale naye ekikulu ndowooza kakati amazima bagategedde njagala nnyo ensi etegeere nti byenjogerako si kati njagala akatundu ako abantu bakawulire nti noono naye akola ki abanja waliwo kamasaagala nnyo okugenda kati ate bw'anaayanukula nja kuleeta bonna kati oyo ndeeseeyo tayogedde nti abanja n'okubivaako yabivaako ebyoyo biwanvu bw'ali erowooza nti akimanyi nti sente twazimuwali zikola ki naye nze sijja kulinda kwerowooza njagala sente zange because natunda kintu kyange okukuleetera sente ezo nzeetaaga kakati wuuyo gw'obadde weesibako bw'abatuuza ne bagamba mbu okirabye kye yayogeredde ddala mu naka gyange kye mugambye no nti naye mama Kine alayika okuba mukyala mukakkamu anti kati ffenna twali tukola ebintu bino nga tuli bakulu bakkakkamu oli yagambye wali mu paatiri n'okola nga tebakusenda ffe tukola kubanga gw'ogenza otulaba nga tuzannyidde emyaka nga tetuzannyanga byakutuwa sente naye kokiteeka mu ndagaano gye tukola nti ojja kunsasula mbanja kubanga njagala sente era bwe watuuka ekiseera n'ongamba nti zibuze ne tukita ekya sente ne mmanya nti ekyo kivuddemu ne kugamba nti kati mpa zino zokka ze nakuwa mu cash nga era za mama Kinene nazo bw'otaazimuwa era naye bw'akyogedde naye ye lwakuba nti akugamba nti yakulaba nga totegeera kuba tomanya nakumanya nti oli sente wazimuggyako oyagala akwesibeko bwesibi akuteke ku nningo zimuddiza ezange nzaagala nange nina ebyokukola nga gwe bw'ogamba naawe walina ebyokukola olina abaana bolabirira nange nina n'abazzukulu nange nga bw'ogambye n'abazzukulu bange batuusa okuzaala yes n'abazzukulu bange bazaala kati njagala nnyo sente ezo nzizeewo tv yange abazzukulu bange bagirabe kati tv ero oyagala Solstar ate kati yekola ate waliwo eziriwo ezitegereka gwe gy'onaaleeta nga gye bwe waŋŋambye eri esi ogiraba nayo ya Solstar anti wagambye nti biba bya sola nendewuunya omuntu bw'atyo nabadde ngenda kuyingira naye nenzijukira nti hosti tebamukola ki tebamuyingira nenkita kakati ndowooza kye nabadde njogera kati okirabye kuba wabadde oli awo nti ono ajingirira biki aŋŋambye nti oli waliwo eyabuuzizza nedda naawe wakibuuza ng'onyingira kati ndowooza tuddayo ku kali akatambi Kojja Kagato kati olinga agamba nali nkubuuza bubuuza nange nenkuddamu era sisuubira nti nno oyinza okuba nga tewakitegeera ekyomukisa omulungi wano we tuli waliwo ki Solstar oba nze nkisoma obubi yawo ate bwe bakolera tv embi kati abo bateekamu kika kya esi kibi waliwo eyali anjeregamba tv ekyeyo bwolowooza amanyi abantu abamu bambi bali mbuzi bagenda ne balowooza hosti omujjukira abantu abamu balowooza nti gundi ezimu brandi ze bamanyi zezitegeerekeka zokka kati eriyo abantu nga amawanga nga gakozesa ebintu by'amasannyalaze si bino electrolax ani nti sanyu oba gold star nga eriyo abakozesa Schneider eriyo abakozesa Bosch buli bamu balina ebitundu nga mu Uganda gwe bwoli omanyi mufaliso ky'omulungi mu Uganda Roseform gw'olowooza nti nno ne Zambia basobola ku Roseform naye teri mirungi gyegiri Kenya teri ne kati tv kuliko Hisense nze ate Hisense sisobola Toshiba yakomyewo Toshiba nti nayo technology empya yemalayo screen yonna wait ebyo byonna LG Samsung ebyo byonna byogamba nze nali nabirabako dda kubanga era kuva mu 50s mu kuzaalibwa kwange yonna ng'ebyo ebika gyebiri kakati n'olwekyo bino ebipya bye twagala nga bw'olaba nti edda tewaaliwo zigundi vitizi zaani kati abaliwo bw'akoyogera vitizi toyinza mugamba nti biki byoyogera ebyo nti leeta Bedford leeta Thames Trader oba leeta Vanguard
olwokuba bye mumanyi Vanguard yakomyewo naye yakomyewo yakoze gundi eziringa raavufo nazo nungi naye lwaki si gy'ovuga n'ovuga Volkswagen simanyi kozi eyo Taraj Volkswagen ki ekyo ekigambo kiyita Raj nga kiba bategeeza touring ffe tugiyita Tuareg we mugiyita anti sirumba Taraji anaye ompadde akagambo akapya wabula bulijjo tuswala mbu Tuareg bannaye wabula tuswaza okibaye ekyo Kojja Kagato anti Taraj ebintu ebimu Taraj nkategedde kakati ebintu embeera ye eriwo n'olwekyo tuleme aleme kukudaala nakwerimbika bw'oba olina kyoyisaawo ogira waliwo gaayo omu yali ayagala okufulumya music we yagamba bamukubye ne bamusindika ova mu kalina ya mukaaga n'akola ki n'agwa ng'alina byafulumya ndakompulire wano oli mukyamu mu ssebo omwana akoogedde wano kawulire anti kakati kyenjogera kati nakino njagala okitegeerera leero ojja kusaba omusajja omuzungu bw'anaaba ayogera good morning omujamani si bwakyogera omufalansa si bwakyogera n'omuganda si bwakyogera buli omu alina bwakyogera kiringa oli nga abadde ayita gundi David omuzungu bw'akiyita si bwakola ki omulala si bwakola ki buli pronunciation ne articulation byawukana okusinziira ku ggwanga Taraj ebyo tujja kugenda mu maaso tulabe kale Stecia bino ebyokudda eno kati olaba bino bye tuddamu ate ona ayogedde naawe noddamu ekintu kiri simple you acknowledge you received the money please pick that money you have a reputation to keep oyo mu Europe gy'oli olabayo reputation eri paramount abantu abatafanye ku reputation yeffe wano e Kampala omuntu bw'aba akwagala oba oli mubbi oba oli ki okitegeera tulina wano abantu ababbye ssente abafere naye nga bazze ne tutula nabo mu mabaala ne tunywa ne tuwaga naye nga balina be baaleka bakaaba n'abamu ne babagamba bugambe nti kasita oyo yazibbye ate n'azikozeseza wano naye eyo gy'oli reputation ematalinga ate olugendo lwo lw'oliko lwe watandise luwanvu mukko okitegeera olina okuba nga olina gy'otunuulidde olina gy'olaga aleme kuwalampa kuba okuwalampa ne waliwo abasobola okukuwalampa obulungi kati kwata emitwalo 5 gatege ku simu ya Kojja ekyo oba gawe Lawrence gamba Stecia akwate emitwalo 5 mugawe Kojja we close this chapter era ngenda kujja mu kamera bwenti mbagambe nti sente yazimpadde sente zange yazimpadde sirina buzibu naye nabiri byoyogera mbu ayagala nnyo ntalo Mbiribyayogera ng'oli alundeetedde nnyo naye sikyazaagala okuddamu ne tukolagana nze nkolagane naawe nsobola okuddamu nja kusasulira gundi yonna okuva gwe onsasulire ki bw'oba olemeddwa okusasulira ki akiyinza okuba nga just busungu bwe bwamukwata kati obusungu bwe bumukwata naye ng'obusobozi abuyina obukutwala n'obukolera ebyo byonna n'obundabirira era n'obuddamu okukola kiki musimanyi nja kudda tukole ne bwe tunadda kati asooka atole kwezo zayagala okumpakiramu emitwalo 5 agakuwe mala ekinve ku mutima nime kulowooza nti onampakira ntwala kunzitirayo nga n'ataano gange agalina kale until next time mubeere bulungi mweraba